Oli mu kulaba Television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Obutewangana kitiibwa mu maka bizimu ku nsonga ezitera abafumbo b'ennaku zino kubanga beevuma ebisongovu okubeera nga amaka gaabwe gasajjuka. Nkubuzaako gwe wenna abadde ku ABS Television okuva ku makya okutuusa essaawa ya kakati okubeera nga olindiridde program Kalondozi nti mukwano sibyotya Aisha lyerinnya era nga nzaaliwo okutuusako program enganzi Kalondozi. Mukwano webale kutwagala webale kulaga laavu eyo eri Kalondozi. Wabula katugende butereevu ate mu program yaffe olwaleero. Wabula program y'olwaleero ate complainant waffe Mukyala era njagala mbatwale tulabe ku bigambo by'omukyala ono Mukyala Namatovu Anita yoyogolabira ddalawo ku screen yo. Omukyala ono nga bulijjo alina ensonga ye era katuwulirize ku bigambo by'omukyala Anita biki bye yali ayagala program Kalondozi wano emukolere. Katugende wa Mukyala Anita. Amanya gange za Anita Namatovu onjindidde gayaza ekindesa no program Kalondozi ze kunnonerako bba wange akumawo leeti ankuba ne bwefumba emmere tagirya mbadde nsaba no program Kalondozi banyambe oba alina omukazi omulala nze ngende ewaffe kuba ntasiriimu. Mubiwulidde ate ebigambo bya Mukyala Anita ayagala kumanya bbaawe ku lwaki amukuba enkya n'eggulu, ku lwaki talya mmere ye waka. Kati Omukyala Anita byayagala okumanya era kambatwale butereevu nate mu investigation zaffe mulabe bye twajjayo mu program wano Kalondozi. Katoyongerayo mu maaso. Yes, osibye tera Mukyala Anita. Sibye bulungi. Sibye tera. Oli bulungi? Ndi bulungi. Abeka. Abeka balungi puzzle. Gye tuli mpozi ekituleese wano gwe mulimu gwatukwasa baffe ojjukira bulungi okulondola omwami wo era omulimu tugukoze gawedde ng'ekikuleeseza wano kyakukulaga amazima ge wali okumanya era nkubuuza ekibuuzo kino okyayagala okubimanya? Njagala okubimanya osirina kyemmanyi oyagala? Kakati nga sinagenda wala Mukyala ono bwemutunuulira bulungi omumanyi? Omukyala ono mumanyi mulamu wange wabba wange yamuddako. Ogamba eki? Mumanyi mulamu wange muto wabba wange mbeera naye waka. Lindako mulamu wo bava maka ge gamu kiki? Mulamu wange mbeera naye waka. Simanyi bava maka ge gamu naye nga nti muganda we kimanyi nti muganda we mbeera naye waka alina lubuto. Ogamba ki? Mulamu wange mbeera naye waka alina lubuto. Okay. Kakati fe twatandika omulimu gwaffe bye ngenda okukulaga bye byava mu makaago. Okiwulira nnyabo? Bye byava mu ki? Makaago. Buli kimu ekyakolebwanga mu makaago twakifuna bulungi. Eno si esetting y'ennyumba yo? Yeyo yennyini nnyabo. N'oyo mulamu wange. Ono si yebbaawo? Yeye. Kakati bwe twatandika omulimu olunaku olumu bwali budde bwa kumakya omukyala oyo yali atudde mu ntebe ndowooza mulaba era mwava bulungi mu kisenge ne mujja ne mutuula.
n'ogamba mulamu wo agenda aba preparing the chai era bwekyali era bw'atyo yagenda bulungi mu cupboard n'ajjayo flask ng'olwo gw'oli wali naani n'omwami we mulaba TV ekitegeera era omukyalo ono yatandika okugabula chai n'amutabula bulungi nnyo n'agenda still mu cupboard n'ajjayo zitwandiise escorts oba ebinywera ku chai era ku olwo yajjayo bulungi sukaali cupboard nga munyumya bulungi nnyo ekitegeera mukwano nga munyumya bulungi nnyo omukyala era yatabula bulungi chai nga mukyala wampisa mulamu wo bambi yali talina buzibu era nga mwetuwaze nga musirise yikyo mmanyiko omukyala musirise asirika kasita omugamba nti kola kino akola talina buzibu era bw'atyo yatandika bulungi okugabula chai n'ajjayo obugaati fore balinga escorts zammwe ku budde bwali bwakumakya omwami nga tannagenda kukola era bw'atyo yajja bulungi n'akugabula n'akuwa chai wo n'akwata plate endala n'ekikopo n'awa omwami naye n'atuula n'abajoininga for breakfast era mwatandika bulungi nnyo okunywa chai wammwe mpola empola ng'aba family we babeera ekitegeera nti kati chai alinga daily part of the daily work ekolebwa era yo ati omwami yatandika okunywa chai we naawe noonywa chai nga munyumya bulungi omwami wakwata nako nga bambi temulina buzibu ekitegeera era nze bwe wajja n'ondoopera bwe nalaba bino ebitine ngamba nomukyala ng'omwami alaga nti laavu bw'eri ewaka ekitegeera era oluvannyuma ennyo omukyala n'omwami ne bamaliriza okunywa chai omukyala n'agenda mu kisenge ekitegeera wagenda mu kisenge n'ogenda n'ojjayo baagayo bulungi nnyo nga kiraga nti ogenda kukola engeri gye wali tosiibawo era bakyali wali ogenda ku mirimu gyo n'oleka omwami wo ne muganda we ewaka ngeri omukyala ye akyakola ki akyanywa chai we ekitegeera era bw'atyo mulamu ono yasitukawo bulungi mpola n'agenda mpaka entebe omwami we yatudde nga banyumya abooluganda nga babeera okitegeera tebalina buzibu banyumya bakola batya era omukyala era nga banyumya bulungi nnyo tusa omulaba nga baluganda baseka bakola batya ekitegeera gwe ng'ogenze ku mulimu era omwami naye kumakyawe yali yeetegeka agenda ku mulimu wabula omwami olweggulo wakomawo ng'ovudde ku mulimu nojja n'osanga omwana muwala ono mu ntebe nga bamugambe nti ye abeera waka tatambula era bwe wamuleka bwe wamusanga yakukulisayo bulungi nnyo ekitegeera ne munyumya ng'onyumya ne mulamu wo oba ekitegeera bulungi nnyo era yakukulisayo awo nawe n'omubuuzaako n'okwata ekkubo n'ogenda mu kisenge nga ye omulese wano ki mu ddiiro era oluvannyuma ennyo omwami ono yakomawo n'atuula neera bwali budde bwalweggulo n'atuula mu ntebe awali mulamu we oba yandibadde nga muganda we yali amukwatako bwati omwana ono aleka yali munyivu olunaku olwo n'amusamula eri okitegeera gwe ng'olwo oli mu kisenge era bwatyo naye yakwata ekubo n'agenda muki mu kisenge n'aleka muganda we muki mu ddiiro okitegeera mukwano so mukwano buli kimu nkulaze bino eno osobole okutegeera buli kimu ekikolebwa muki mu maka gammwe okitegeera mukwano so kaakati bingi bitwafuna mu makaago ng'ogenda ku mulimu omwami yagenda ku mulimu omukyala agenze ku out wabula mbirese bulese
lwansonga kati at the moment bigenda tugasa kitegeera era omukyalo ono mwakolagananga nnyo twali tukolagana nnyo nga tulya ku kimu ngeri gyali mulamu wange nga n'omukozi namugoba ewaka nga mirimu tugikolera kumu nga n'abaana nga bawummudde asiibawo nawe ewaka yes era bambi enkolagana yali y'amaanyi eyo yali y'amaanyi mulamu wo buli kimu oba lugoyo oba ngato nga twambala nga musharinga akitegeera era ennaku yawe ezaddirira twalaba mulamu wo ono yali alongoosa nnyumba nga bamugambye nti ye asigala waka takola akitegeera takola ye asigala kulongoosa nnyumba n'afumba emmere n'ayoza ebintu era bw'akyo olunaku olwo just yali ali awo alongoosa nnyumba ye mu nnyumba yammwe era bw'atyo yajja n'atuula bulungi mu ntebe wabula oluvannyuma ennyo omwami we yakomawo era n'atuula okumpi ne mulamu wo okitegeera mukwano yatuula kumpi ne mulamu wo ne boogera ng'abooluganda ne batandika okunyumya naye oyagala neyongere maaso weyongere mukwano kuba nina kyesitategeera Anita wanje nyawo omukyalo ono okakasa mulamu wange mbeera naye waka waliwo ne bwe bagenda mu kyalo nga bafiiriddwa bagenda bonna ne bamalayo ennaku 3 waliwo ne pata ya mulamu wange omusajja gye bagendamu ne bamala ne batta sobola kikkiriza nti si mulamu wange kati nno oyo omukyalo ndaba si mulamu wange lwaki oŋŋamba nti si mulamu wange lwansonga nakola omulimu gwe wankwasa sikikkiriza tokikkiriza nti si mulamu sikikkiriza okimanyi ebikolwa ebyakolebwanga mu nnyumba y'ombimanyi gwe nga kwoli ebikolwa byewakolanga ne bbaawo ebikolwa bbaawo byeyakolanga ne muganda we gweoyo gweyita muganda we mbiina mu nnyumba eno wabula njagala obindagi kuba sikikkiriza maze naye ebbanga ddene sirina kyemmanyi Anita wanje nyawo bwe tweyongerayo mu maaso n'okukola omulimu gwaffe omukyalo ono olunaku olwo nga bbaawo akomyewo yakwata ekkubo n'agenda amufunira ekyokunywa era yagenda bulungi nnyo mu cupboard n'ajjayo ekikopo n'ajja n'amutabulira amazzi akitegeera yamutabulira amazzi era bw'atyo engeri gyali omukyalo w'empisa yajjayo plate n'ateekako bulungi amazzi n'agenda butereevu naawe omwami ekyokunywa okitegeera mukwano era omwami yanywa bulungi amazzi mulaba nga muganda we oyo gw'oyita mulamu wo amuwa amazzi era babeerawo ne banyumya nga mugambe mu mukyalo ono ebigambo bye bitono tatera kunyumya musirise okitegeera mukwano omwami ono byatandika bulungi okunyumya ne babeera mu mboozi okumala ebbanga nga bwanywa ekyokunywa lwansonga yali akooye ng'ava ku mirimu okitegeera era bw'atyo yamaliriza bulungi nnyo n'amuwa ekikopo n'akola kyo n'akitwala era omwami ono yatandika okukwatirira mulamu wo n'atandika okumuweweeta okitegeera era toza omulaba nga n'omukyala respondinga era neewonyeza nnyo ndowooza omulaba nga batandise okwenyugira omwami yasitula waani omukyala oyo gweyita mulamu era bwe batyo mwami yatandika okumukwatira ne badda mu ntebe yogenda ne badda mu ntebe kiki kyendaba mwami ne mulamu bulijjo manyi oyo mulamu wange
kitantuddamu kuwakana ebikulu biraba bulungi. Kitegeeza mbeera ne mujja wange mu nju nga simanyi. Bulijjo manyi mulamu wange. Ngenda okola ne mbalekamu mu nju. Oto omusajja atera okundekayo ku mirimu n'akomawo ewaka. Nze nga simanyi. Nkati nno okkomawo okwewaka abazze kulaba mukyala we. Era bwe kino kyendaba jati. Omulaba wamugira skirt. Tozo balaba. Era omwami najjiramu muganda we empale. N'agissa wansi ne batandika okwekisinga mu ntebe. Ajati kino kyendaba. Bulijjo manyi we mulamu wange. Oyogola andekayo ne ku mulimu n'akomawo ewaka. Emisana naye nga simanyi kyazekola. Anti obiraba kati. Era batandika bulungi okwenywegera. Omukyala n'amukwatirira. Omwami naye n'akola emirimu gye. Olowooza balaba. Era Anita. Wangi nnyo. Olaba ebikolwa bye baakola? Mbalaba naye sikikkiriza. Baakimalira mu ddiiro. Era ono gw'oyita mulamu omulaba ono. Ya bulijjo akulyamu olukwe n'omwami we. You get? Era ebikolwa baabikola olunaku olwo. Emirimu gyabwe ne gikolebwa mpola empola. Ekintu kyabwe ne kiggweeraawo. Okitegeera nnyo? Kati bwe byobadde ogamba nti ono mulamu wo. Ebyo bye mbadde nkugamba nti ate era bagenda bonna mu kyalo nedda. Bulijjo bakugumika ne bagendako wa mu loogi nga gye basisinkanira lwansonga wano tebalina space emala. Bakiwulira nnyabo? Kati byobadde owakana bikome. Kati nnyabo byobadde owakana naloozi birabe. Bakiwulira? Bulijjo gw'oyita mulamu wo mujjawe. Era olwo olubuto lw'oŋŋambye nkiwa babbaawo. Bakiwulira nnyo? Bingi nnyo abantu bano bye baakolanga. Bingi nga gye nkomezza. Naye nnonzeemu the key products ze nnina okukolaga. Kitegeera nnyo? Obirabye nnyo? Naye sikikkiriza bannange. Obanga ku muntu gw'omanyi nti mulamu wo naye nga mujjawo mu nju. Yoyo mujjawo bye wali onoonya ng'onoonya omwami byakola yabikoleranga mu nnyumba. Okiwulira nnyo? Mu nnyumba yabikoleranga. Kyombeera n'omuntu ajati mu nju. Nabuza omusajja ekimugumyanga obukyali naye nga simanyi. Omusajja akomawo emisana ewaka naye nga simanyi kyaba anoonya. Kyekyo kye yali anoonya ewaka emisana. Kyekyo. Okiwulidde nnyo? Kyekyo. Anita ebintu bingi bino by'okaaba gakyali mabaga. Bingi nnyo nga bw'okiwulira nga gye nkomezza. N'olubuto lulwe. Yes. Kati gwe tunagamba ki? Olubuto lulwe. Ebyo bye bakulimba musimanya jja n'olubuto osimanya biki bamugobe waka nedda nnyabo. Olubuto lwani? Papa wange.
ndowooza ate mulabye nate gye twatandikidde okutuusa wano we tuli omwami mulabye ebintu byakola omukyala we mulabye empisa zayisaamu mukyala we ayinza okuba takikola directly nga kikola indirectly nti aleeta omukyala mu maka ge n'amwanjulayo nga muganda we bannanga ate ekyo kiba kisusse abaami tweddeko yes abakyala b'ennaku zino kati tulina obuntuntu bwe tukola mu maka gaffe naye ate nkakasa tewali muntu akola nsonga oba tewali muntu taking action nga talina nsonga bannange omwami byakola mukyala we kibi nnyo okuleeta mujawe mu nnyumba ayinza n'omuttirawo nga tamanyi ye ng'amuyita mulamu we wabula katugendeko ate mu bulango bwabakama baffe then bwenkomawo ate tweyongereyo mu maaso ne investigation zaffe tovaako. Oli mukulaba television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Tunagamba munayi twakoze editing ne bino nedda nkakasi olunaku olumu omwami wo still Anita Sirika omwami wono andati nkakasi Anita sokoleke nkulage bino njagala sokukakkanya nkakasi anti sokati ndekerawo sayongerayo ayongerayo olunaku olumu nga bw'okitegedde nti omwami ono yajjanga misana era kwolwo yakomawo bulungi misana okiwulira yakomawo misana najja bulungi mu kisenge n'omukyala era owulidde nyaba n'omukyala era ne bagenda bulungi ku buliri ne batandika okukola emirimu gyabwe batandika bulungi okukola emirimu gyabwe egy'omukwano ng'omwami ajjemu n'essaati tunagamba naera guno ono si emwami we yayajati era ajjamu bulungi omukyala olugoye omwami n'ateeka eri akiwula ne batandika okukola emirimu gyabwe owulidde nnyo era omwami wuuyo ajjamu bulungi empale ng'omukyala ali eri ku buliri alinda omwami ekiwulire mene n'omuntu mungi atati naye nga simanyi muca wange omwami yajjamu bulungi empale ye najja eri omukyala owulira Anita kati olaba amaziga gugokaaba nze byendabye bingi n'okusinga bino bitono nnyo Anita bino bitono nnyo omwami ono byakola ebyokunyegera ali ku mukazi ku buliri bwo ku buliri bwange akitegeeza ne bwebava ewaka babagenze bulungi namala ennaku ssatu nti agenze mu kyalo aba akulimbye era ono tabangako muganda we tebamumanyi ekiwulira nnyabo tebamumanyi ntyanze omukyala ndowooza ajjamu bulungi empale jadimulaba ajjamu empale amazima nga zudde olwalera jadi ekiwulira empale akasuseeri empale akasuseeri era yakomawo bwe yakomawo ne batandika okukola emirimu gyabwe era n'okwolwo olunaku balina kye beetuusaako owulidde nnyo balina kye beetuusaako balaba jadi wabula njagala omuwala oyo agenda anviire kuba ntegedde nti mbeera ne mujja wange munju akuviire anviire agende eka Anita anviire
jati nze bulijjo sikimanyi omusajja akomanda bakumuleetera bintu nze nga manyi just muganda we muleetera ebyokulya nga mugola abanyumya buli kimu kyonna nze nga sobola nakikkiriza gwe obadde teweewunya nti baganda b'omusajja ono obadde bamanyi era omukyalo ono gwe wali tomanyi nali manyi mulamu wange nali simanyi musotanga okukulira mu yajja ati buli lwenfanga omwami adde waka nga nkuba nemmere nga tagirya mbira byajja ati naye nga nisale magezi ki mbuulira kyemba nkola nze ekyokukola kyangu nnyo kakkana sina byenzikakana jati sina byenzikakana bulira nyabo kakkana bukakkanya sisobola kukkakana uyo alina lubuto ali lubuto lwa bba wange era ndowooza abantu bano bamala emirimu gyabwe nebayambala bakikola mu bwangu nsonga anytime oba osobola okubasanga okiwulira yanyandi anytime oba osobola okubasanga so agira bwamisana najja nayingira ne bakola bye bakoze mu speed bw'omusanga wa well and good gw'omanye oli ki muganda oli muganda tolina kyomulowooleza okiwulira ajatobera ne mujja omunju nga tokimanyi olaba banyumya ne muganda nga tobifaako kasita muganda we mmere n'omusajja ne mumujulira emmere nenjimuwa tagirya naye muganda bwamujulira emmere agirya nenze nga sifaayo nga manyi oba luganda okumanya abantu bano bannange anita abantu bano bayenda era baanyumbayo bakumanyi anita onjajati abantu bano bakoze bingi nga bwokiwulira nga sikimanyi kale nkusaba okkakkani otuneko waneeno omulundi gumu gwokka sikyagana nakutunula okukuba byendala bimaze nkireke anita nga ntegere buli kimu kyonna nkakasiza eddala olunaku olumu omukyala ono engeri gye mwalina double room yasulanga ye mu ddiiro ekiwulira ye yasulanga mu ddiiro era wali otudde mu ntebe weebase bwali budde bwa kiro wasumagirira mu ntebe omukyala ono n'aleeta omufaliso okuva mu kisenge anita soko kakane leka nkulaga ebintu yange ajati ndaba jati omukyala ono yaleeta omufaliso n'aguteekayo mu ddiiro gwe nga weebase olwo nga ye agenda kukola ki kwalabulirirwa era n'agenda n'addayo mu kisenge aleeta amasuuka era bwatyo yatandika okwala obuliri bwe ekiwulira yatandika okwala obuliri bwe bulungi nnyo nga bwe nkugambye nti omukyala ono wagonjebwa mukyala mukakkamu tayogera bingi yakola mirimu gye tewali ekiwulira era bwatyo yayala bulungi nnyo obuliri bwe mumpola empola nagenda najja esuuka ey'okubiri ye naakola ki era bwatu yebaka nakuzuukusa ogende okole ki nebake webake ye nasigala nga akola ki nebase gwe n'okwata ekkubo n'ogenda mu kisenge era wajja bulungi
nojja ebizigo byo okay notuula notandika okwesiga ebizigo weetegekera okwebaka ekyolira Muchini. era weesiga bulungi nnyo ebizigo mu mpola ekiwulira nosituka bulungi nnyo n'ogenda n'oteekayo ebizigo era bw'otyo wajja n'otegeka ekisenge kyoweetegeka agenda kwebaka era bw'otyo bwajja mu buliri okiwulira era bw'otyo wajja newebaka mu buliri bwo se oyo gw'oyita mulamu wo mujjawo mu ddiiro era bw'otyo wajjako ettaala gwe neweebaka neweebaka era omukyalo ono naye gy'ali nga naye yeyambula ngwe yakola ki yeetegekera kwebaka yajja mu bulungi sikaati ye asobole okwebaka olwobudde bukye ate tugende kuki ku lunaku olulala kyolera nyebo era yebaka bulungi wabula nkusaba mukwano otunule wano ekyolera oconcentratinge wano ekyolera nyebo njagala okakkane tuconcentratinge wano ekyolera Anita Wanyanja ati sangula amaziga minava sangula amaziga tugende mu maaso omukyalo ono yeebaka yanyanja era omwami wammwe yakomawo ekiro najja butereevu mu kisenge nakunyeenyako nga gwe weebase dda era bw'otyo wafuna olungubanguba n'ozuukuka ne weeyongerayo naye asobola okukola ki okwebaka okitegera mukwano era naye bw'atyo yatandika okuggyamu engoye asobole okwebaka lwansonga yali akomewo akooye ava mirimu gye mukazi wattu weebase tosuubira kintu kyonna kubeera nga kigenda mu maaso mu nnyumba yo okiwulira nga tosuubira kintu kyonna kubeera nga kigenda mu maaso ekintu kyonna ekibi era bw'atyo yajja bulungi nnyo najjamu naye engoye completely okiwulira yajjamu engoye era bw'atyo empale n'agiteekayo wali zibeera naye n'ayingira obuliri nakola ki okiwulira Anita neyeebaka nno ddala gwe ng'omanyi bambi olina mwami era naye bw'atyo yajjako ettaala nakola ki nemwebaka okiwulira wabula ekiro eyo omwami eyo yazuukuka n'ateekako ettaala bulungi olabyawo n'akutunuulira alaba oba weebase Anita tunula wano nkwegayiridde kale kino kyekisembayo nkwegayiridde tunule wano omwami ono yasooba mu buliri nga weebase gwe toyina kyowulira wadde yasooba mu buliri najja mu ddiiro ewa mukyala we ekiwulira Anita yaja n'amukonkunamunyenyako n'omukyala nawelkaminga omwami ekiwulira bwe batyo omukyala naye n'abikka ki omwami n'amubikka beebake akulese mu buliri gwe weebase azze eno asisinkane omwagalwa we ekiwulira era bw'atyo n'atandika okukola n'amuweweeta kigeri nga kiraga ekimuleese mu buliri alina kyayagala alina kyayagala era bwe batyo batandika okwenyigira nga gwakulese mu ki mu buliri bwe ngaakulese mu buliri ekiwulira gwe ngaakulese mu buliri Anita
Wanyanjati. Kakana. Anjani sina benzi kakana bana sina benzi kakana. Amalo cyane munju ne mujawe tukanga tulya kukimu ngo twambala kyekimu. Iro omwami ndozo mulaba oluvanyuma yawo yajjako ettaala. Yanjati. Yajjako ettaala era we ebyaddirira nze naawe. Ananga janti kati nsalira magezi gonna. Bulijjo kyonoonya omwami wo obifunye. Bifune byonna janti. Obifunye bulungi. Mukola kyamanyi okubeera nga mukyekumiddeko program Kalondozi wano ku ABS Television. Bakwano mwebale nnyo mwebale ddala mulabye gye twatandikidde ne wano kati we tuli. Omwami byakola mukyala we, omwami empisa gy'ayisaamu mukyala we, okuleeta omukyala mu maka. Saagala mbyogerera bingi lwansonga mubyerabiddeko agayisa agagavundu g'ayisaamu mukyala we. Bannange ekintu kino oba nkugambe ntya kibi nnyo ddala nnyo okusembeza mujjawo. Abantu emitima gyaffe Katonda yagikweka, tomanyi kiki abandowooleza. Omukyala kati aba asobola n'okutta mujjawe nga tamanyi. Mukazi watu Anita n'afa nga tamanyi nti oba mujja wange yabadde akinkola, kyokka nga ye alowooza mulamu we. Bannange Anita embeera gy'alimu mbi nnyo era musaasirako, wabula teri mbeera ya lubeerera Anita. Era abantu bangi bayita mu mbeera y'emu, abantu bangi bayita mu buvubi mu bufumbo bwabwe. Wabula katugendeko ate mulango babaka maffe then ate bwenkomawo tulabe gye kyaggwera. Tova ku program Kalondozi wano ku ABS Television. Oli mu kulaba Television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Omusajjange bamuntwala nga simanyi. Kana naye omusajja agenda kudda. Ekyo mana nalisimanyi nti nina malaya munju, nalisimanyi obula tadda wange simusanga mu nyumba yange afuluma agenda. Nze nalisimanyi mbeera ne mujja wange munju kyokka nga muwa buli kimu ajjange engoye nga muwengato buli kimu kyonna nga twambala ku kimu. Ogamba togenda beera na mujja omwami sigenda beera na mujja wange. Omwami wo wagamba nti asigala. Sikkirizanga ngende ewaffe. Nzifuma na mujja wange era wagana nze nga ngende ewaffe. Tofumba na mujja? Sifumba na mujja wange. Obadde ofumba nani? Anti mbadde simanyi nti mujja wange, mbadde manyi nti mulamu wange. Naye era tekibujja okubeera kijja. Nedda anja ndinyo sigenda kikola. Kale kati Anita wanjajati kale okay. Kakana chulira kakana zoka mabule sola kubeera ne mujja wange munju. Anita ebyo nga tubiddeko bagenda baddawa bagenda wa bangamenti bagenda mukyala bagenda mala ennaku 3. oyagala okubalabako? Iye nkutwale? ntwala bali? iye njati okakasente abantu tubali mukyala? iye bali wala mu kibuga Kampala. ntwala njati mbala naye nkutwala soko kakane akyulira? iye njati soko kakane ngenda kutwala akyulira nyabo ngenda kutwala we bali obasange okakasente tebali mu kyalo. Anita tukkiriziganyizza naye soko kakane. Nja ndinganzire waffe. Nedda ekyokunoba tekigenda solvinga anything. Ekyulira Anita. Nzifuma na mujja wange. Ekyokunoba tekira kigenda solvinga.
ngusanga wange ngana muta Kufumba na mujawe. Sifumba na mujawe. Obadde ofumba nani? Anti mbadde simanyi mujawe wange, mbadde manyi mulamu wange. Leero tekibujja okubeera kijja. Nedda. Anja ndijo sigenda kikola. Kale. Kati Anita. Wanjajati. Kale. Okay. Ennaku z'omubbi zibaana era omwami ono yali amaze ebbanga ng'alimba mukyala we nti omuntu gwe yaleeta ewaka muganda we so ng'ate muganzi we kirabika ennaku ze zaali ziweddeko era olunaku olwo twabalondoola okuva mu loogi gye baali bagenzemu emisana ttuku ne tubasisinkana mu katale nga bagenze okugula obummonde. Wait. Bulisadde atuwangula bulungi Watanonya musajja we kikuba wamu obasobodde kyasema omuntu atanonya basajja babasuma bakyakanya ofumbo bayo musikube muleke ate tujja kikubira ddala sangaye bwabanga yakaewaki amwesembereza ate mubawule kyambule bwambuzi wamma otyo muyitoota bwabanga ayagala mukamu ne bamukube abaana babandi basulanjamu omukyakanya amaka g'abantu wano kyambule bwambuzi wamma kitagenda otyo muyitoota No
kati alagawa kati okaaba ki kakana Muedeyo? Korudda wanna. Tugende. Anita musaasirako nnyo embeera gy'ayitamu waneeno era mukwano nkugumya nti guma kigenda kuggwa. Anita ayitamu process ya counseling tukyamukansolinga waneeno ku ABS television okulaba nti adda mu mbeera ze lwansonga ate kino kye yayitamu kiri very hard situation mbi nnyo ddala wabula gwe wenna mukwano eyasubwa program Kalondozi eya wiiki ewedde kankwetondere olwadikoda zaffe ezo Star Times ne Go TV zafunamu obuzibuzibwawo naye twakiterezeza era mutusonyiire ddala naye kasita buli kimu kiri bulungi era nkwebaza okubeera ng'obadde ku program Kalondozi okuva gye twatandikidde n'okutuusa wano we tuli mukwano. Thank you so much. Njagala okutumira ku balabi abalungi ABS television waliwo omukyala bamuyita Irene aliayo buloba mukwano nkutumiddeko ddala netumira ku mwami bamuyita Kitagana Omaru nti mukwano webale kubanga wazaala omwana omulungi. Then netumira ku mukyala Namagembe Mai naye yazaala omulungi Aisha wabula kantumire ate era nebaze timu yange eya Kalondozi nga nja kutandikira ne Tata Shakul yabadde editor wange era nga ye producer program ey'olwaleero Tata Shakul Ranks Kalyango mukwano webalire ddala wabula sijja kwerabira ba cameraman ab'olunaku olwaleero nga y'omu ku bo ye David Musisi David Mpozi ne Adams Kosa ne Regan nti bakwano mwebale olw'omulimu gwe mukola ogw'okutuusaako ate program Kalondozi eno ne tukwatira wamu ne tulaba nti tugiwoleza abantu bano wabula kambasiibulire wano n'ekibuuzo kino. Njagala answers z'ekibuuzo kino tuzirage ate mu programu yaffe eddakaawo ku Sunday ja nti golowooza kiki ekiyinza okukolebwa okubeera nga tutereza obufumbo bwaffe mu nsi yaffe Uganda lwansonga abantu tukopye nnyo empisa z'abazungu twetaddemu mbu.com world bintu bingi nnyo bye twekwasa naye golowooza biki ebiyinza okukolebwa okubeera nga kati obufumbo tubuuza ate mu line ey'abajjajjaffe engeri gye baali babutambuzaamu ojjajja n'afumba emyaka n'emyaka nga tanobangako takolangako nsobi yonna golowooza kiki ekiyinza okukolebwa. Njagala message zaffe ezo tujje zisoma mu Sunday dako wabula gawena asvida program eno mukwano gikwate ku Lwokuna ssaawa 4 ez'ekiro ojja kuba ogifuna bulungi nnyo oba si ekyo genda ku mukutu gwaffe ogwa YouTube that is Kalondozi ABS TV ojja kuba ofuna program ey'olwaleero ofune ne program zonna zewali omisinze eza Kalondozi wabula kankusibulire wano sula bulungi weeraba.
buli sadde tulondola bulondozi lwetugeera oli mu kulaba television ABS ekuwummuza ebirowoozo.